ekiwandiiko ekyagamba nti tunaakolagana ebbanga lyonna era sikutabaala nange toli ntabaalanga kyagenda okuteekako omukono n'omukulu my leader era kaakati ekiwandiiko ekyo akyakiyisaamu maaso kyekyo awo nateekako omukono mwabala kwekuumira ku mukuto gwa Uganda Life nze Segaba Mulishi kati oluvannyuma lw'obutakkaanya obwabalukawo wakati wa former leader of opposition Mathias Mpuuga n'ab'ekibiina ekya NUP ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno abantu bazze beebuuza ki kyazzaako bingi nnyo ebibadde byogerwa era awo mu kibiina ekya National Unity Platform ono ayina abamu abaali bamukkiririzaamu kati oluvannyuma lw'ebyagwawo abamu ne batyamu ne bagamba tunalaga Saidi omukulu yandiba nga naffe ajja twanika eri ensi. Kati Mathias Mpuuga ab'ekibiina bagamba nti yafuna obukadde 5 naye nga tebamanyi bwaki ate ye ng'agamba zino ssente zayisibwa mu mateeka ng'akasiimo. Kati bingi byasobola okubeera nga bibeerawo era Mathias Mpuuga n'agenda maaso n'okubanga akola omukolo ogw'okwebaza. Omukolo gunene gwe yakola ogw'okwebaza bantu bangi nnyo abasobola okubeera nga bagwetabamu era waneeno omukolo tegunnabeerawo munnange ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola okubanga agendako ye Masaka anaakuba olukuŋŋaana era lwe twalabanga kumpi lwamenya ebitooke. Kati omubaka ono akiikirira abantu b'Ennyendo Mukungwe olunaku olwaleero asazeewo abatongoze ekintu ekipya era kino eno bakituumye Democratic Alliance. Kati mu kintu kino eno mulimu abantu banene wammanga abali ku mwanjo. Mulimu Michael Mabike Honorable yakiikirako abantu b'e Makindye ne mubeeramu Lubega Mukaaku oyo naye wa DP Block era yesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Abedi Bwanika oyo wa NUP era ng'akyukirira abantu beeyo ekimanya Kabonera n'abalala. Kati mu mbeera nga bweri bano bongedde okubeera nga era balagira ddala nti kyebaliko bakitegeeza baleese n'omuyimbi Alien Skin era balina empapula zibageze maaso n'okubeera nga bateekako omukono. Wakati mu kuteeka ku zino empapula omukono ono nno ne balaga nti bagenda kubeera nga bakola wamu naye okuggusa kye baagala okubeera nga baggusa. Kati bwe twogerera Honorable Mathias Mpuuga ye yali Vice President wa NUP mu Buganda wa mu Central Region. Kati mu mbeera bwetyo ono basobola okubeera nga bamuwummuza ne bamugamba sooka oddeko ebbali. Bino byonna mugenda maaso n'okubeera nga bikolebwa waliwo abaali bamuwagira ate ne babeerawo n'abo abagamba nti kye bakoze kituufu. Lwakuba ate obuzibu bwenkirabamu buli bumu fine teri kibiina kitaliimu butakkaanya. Ebibiina byonna bibeera n'abalabe bibeera n'okusoomooza kwe biyitamu. Lwakuba ate ku mulundi guno eno baneeno nga n'ekibiina kyabwe oba ekisinde kyabwe tekinnaba kubeera nga kibeerawo ebbanga bantu bangi nnyo bazze bakikubamu ebituli. Twalabaawo omukulembeze wa NIT Joseph Kabuleta ng'agamba ye ba Samuel Walter Lubega Mukaaku Michael Mabike ebyabwe bibagoba tabitegeera lwa nsonga agamba waliwo akasente ke baafuna kataamanya
ekyo kimu. Ne wabeerawo ensonga endala nti abantu baneeno wakati mu kukola bye bakola bangi bafudde ne bagamba nti bano bafuna ssente ezisukka obuwumbi 4. Ekyo tetwekikakasa wabula tubiwulira. Kati propaganda oyo n'abeerawo eri abantu bano bagenze okusalawo okubaako kye baleeta nga bannayuganda ebintu ebyo bikyabali mu matu tebadaba kubeera nga babyerabira. Kati n'omulamu omulala gwendaba olutuula luneeno gwe lubaddeko ennyo ate babadde balumba nnyo ekibiina ekya National Unity Platform. Kumbi buli mukulembeze azze abadde akumirira National Unity Platform. Jjukira ekibiina ekyo ekya NUP kyaleeta ababaka abali mu 57 mu Parliament. Mu Buganda bwe basinga okubeera nga bafuna obuwagizi obw'amaanyi. Ate ne baneeno abasazeewo okwekutula ku kibiina kineeno nabo tubalaba nti babaka mu Buganda. Okitegeera abantu abamu babirivinga nti amasanyalaze ga Bobi Wine ge galeetera abantu baneeno okuwangula. Ate nabo bagamba nti be baleeta Kyagulanyi Ssentamu mu bantu kuba politics yali takola ki tamumanyi. Abamu ne bakiwakanya, abalala ne babanga abakikkiriza lwa nsonga bakiwakanya bagamba Bobi Wine wabanga ayimbye okumala emyaka egiri eyo mu 2 ku bano ani abadde mu politics emyaka 2 nga amanyikiddwa kubanga Bobi Wine okuva yatandika oyimba 21, 22, 23 paka ne kati abantu bangi bamumanyi ng'omuyimbi. Abaffe kuba neeno abagamba nti baamuleeta abantu beebuuza bo ani yali abamanyi mu 23 era baakolanga baani. Era amanyi ga Bobi Wine bwebanga be baamuleeta ge galeeta abantu mu Arua, ge galeeta abantu ebusoga n'ewalala. Kale nno bingi nnyo ebyogerebwa era ebiri awo. Naye nga mbadde kugamba buli mukulembeze abadde alinnya Bobi Wine, buli mukulembeze Bobi Wine, buli mukulembeze NUP. Kati kino ate ne kyongeranga ekidaivatinga abantu abamu abayinza okulaba ebintu bineeno nti woba ozze kulwanyisa gavumenti eriko ate lwaki osooka kulumba bali eri nabo abali ku mulamwa gwe gumu nga gwe gwoliko. Eyo question ijjo sooka. Naye engeri gye tuli nti tetuli bannabyabufuzi ebintu ebisinga tujja birekera mmwe ffe tujja baweereza amawulire nammwe mutegeere biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye mu kiseera kineeno Mathias Mpuuga myaka 49 agamba ye ali serious era ekyokujjako gavumenti bakiri mu 5 era bagenda fuba okulaba nga bakiteeka mu nkola. Kati ono asobodde okubeera nga yegattibwako omuyimbi Patrick Murwana Alienskin era bingi bye basayininze bingi bye bakkiriziganyizaako. Katulinde tulabe gye binaggweera. Nze Ssegawa Muleshi.